Full figure munange ku nsonga zezimu ng'ogyeko ez'okubanga ebipande bye babitimbuddeyo era olutalo lukyagenda maaso wakati w'abantu b'embaala abamubuuza yakoma mu kilasi ki abantu naye ennyinyi full figure ow'e Kampala ng'abagaye yakoma mu pitu tayagala kumanya oba babijjeyo bonna naye bamanyi. So ensonga nga sebezo full figure si tumugayo omuyimbi tumugambe muno munange full figure wakuba obuyimba mukyakale mudigide n'abafa bafe buno obulamu bwammwe ennyimba ezo bw'okuba ennyimba ginyo n'ozikolamu n'ekivulu naye tetukulabye ng'ogenda mu UPRS kwewandiisa tetumanyi oba gwe music w'omufuna oba tomufunamu. Allah Lawrence yabuuza ekibuuzo ekyo nze mbadde natidde edda nga ndaba omukazi awanda muliro. Full figure n'atugamba first of all nze siri muyimbi kyokka ndi business woman. Okuyimba si business, okuyimba is not a profession. Bwate bwakyogedde is not a profession. So n'olwensonga eyo temunyumiza bintu by'abayimbi nze nabivaako nabyetamwa nabisuula wali. First of all abayimbi banaku ekyokubiri tebasoma nimugamba full figure naye tewasoma n'agamba nti saasoma naye nze ekisooka kuva dda ndi mugagga nina fuso 8 nina takisi 27 nasooka natumenyerawo n'ebirona nakubisiza dda n'obutabo bw'abaana bagenda okudda mu ssomero ngenda kugenda mbugaba mumunyumiza byakuyimba aba UPRS babba ssente zange babbye ssente z'abayimbi. So there is no one day bagenda kunanga ngenda nkwasa nzunga ngenda mu UPRS nimugamba naye kati era gwe tosobola kugendayo kubanga full figure tolina degree. Nagamba what is a degree? What is a degree? A degree is Lawrence no luzungulo ne full figure munyumira. Agambye degree is a what? Francophone of the what? Katugende mu full figure oliyenga yogera ku nsonga za UPRS then bwe tukomawo awatu basibulwa no Lawrence. Kale katwalekere interview ya mwana mwala full figure kubanga obudde obutulese tetusobola kubanga tusuka wanemwe bali nnyo kubanga mutwabaye kuveje twatandikidde mpaka no nyinyi so ezo jangu ngozawa mu bits nama watalya ku TV njagala okutulako okutumirako ku chali wange Gerard muganda wa Lawrence ogamba otya Emma naye tukutumiddeko we nankulabye Winfred tukutumiddeko Winfred mpoza berawa nansana anona kutotisa sebu ya tukutumiddeko anino lesonala waddeko nnyo ku show n'alaba tulaba Miss Independent kwoli okuva I think UK then Bridget nawe ombuzeeko kyali wange simanyi gye wadda n'abala mwena batwala Kenneth Timothy Ivan namwe batumiddeko nnyo katubalekera interview ya mwana mwala full figure amenya eddoboozi I'm the one the king himself genda wasawo subscribe nnyo tubagala nnyo bye bye bakikoze nga nabanonya platform balabireko muzeeyi naye njogera okuyuza bannayuganda nze njagala okutangaza bannayuganda Lasta Charles ne mukazi we grade bajjako e Kampala nga musajja wamulese bamutamanja chiwa yamanjinga kireva je n'abasuulawo namaana bo 2 years for 2 years awange nze mbalabirya nze mbasuza ewange mu nyumba gye nabatwala bali banyanko lwaki saba bola kubanga bannayuganda era baganda bange tuli muntu omu namaana bo for 2 years gwedi yakola n'oluyimbe ngoye zakolya muzange ya nezimuwa nga babalese Kampala basuddewo kuba oli abagala mujje Kampala managing muyimbe Kampala kati baba balowooza nti basobola okukola ekyo nga bakikolera mu tribe. Nze sigenda kukikiriza mu kwa makamange takikiriza amati nange nnyini mu Uganda sikiriza mu kwa mu tribe na madini tulina kubeera muntu omutambulira mu tukole ekintu ekigatta ku nsi yaffe. Ekyokubiri ebigambo nga bana Uganda tuleme kutikka Museveni buvunanyizibwa bonna obuvunanyizibwa butukakatako ffe nga banna Uganda okulaba nga tuwa emisolo twenyigira mu muntu ekizimba eggwanga twenyigira mu buli kintu ekitwala eggwanga mu maaso goba owagira Museveni olinda kyokkuba ekipando kiteekawo lwaki olinda bajeti ya Museveni. Tulina abantu bangi nnyo abesimbye bonna bannambi balagadi balinze budget tebagala na kwesimbawo just bagala kwatako kafulaga kulimba Museveni nti ne bakuteka fulaga ka NRM balina Museveni asema budget abayita bawo obuwumbi balimba kweka opande bisatu sente bazeze bagule mmotoka beerage nenga tebagala kibiina nze nkolera pate n'ensi yange era wendi ate am strong enough ate ngenda kola byonna ebyabalema ate nkyakola kubanga ndi wakabi oludala kibogera kunze President Museveni bwembeera naye ngamba ekigambo ti mwana wange omuti oguliko ebibala ebyengedde gwe bakuba enkonyogo akingamba nnyo nategera ekigambo ekyo kyaŋŋamba nze aliko ebibala essaawa ya leero bikunkumu kabiri kiri mukulikodi n'omwana omuto Obubbi alaba ekintu ekiri mu giraasi weebuuza ani akola ani aliko nze ndiko wadde oyagala bogereku ani kukusaasira wadde oyagala bogere kubujamani akuba abantu nze aliko my brother you know so ekyo nkirabanga like omuntu anywa obuugi ntambudde wano Kampala wenyini wetuli Uhuru asalayo ebipande byange n'abijjayo n'abiteeka wansi n'abisuula n'atuma kifesi n'abijjayo n'ateekawo ebibye Uhuru wa pate yange ya NRM omuntu ayagala ekibiina okola ekyo omuntu ayagala ekibiina osobola okujja ekipande kiriko Museveni lwaki bakulwanyisa balwanyisa kubanga nkoze ebyabalema kubanga muzeeyi bamuwanga budget ya $5 million ng'ekintu ekyebakola $5 million bakibalamu $5 million
nga kintu teri muntu alina ddiba lya muntu, bali muntu alina mukka gwa muntu. Katonda abayina enteekateeka zo bojja kufa newobeera mu buliri bangi bafiidde ne mu binaabiro. Kati abo tebantiisatiisa, nze ndi mulwanyi wa ntalo, nze bampita nantalo atalemwa. Bwe mba wakufa tayimu yange genda kubanga etuuse era nja kufa. Abo tebantiisatiisa. Bo bakwatanga Museveni ne bamugamba ekintu kya bilioni 2 nga kya milioni 2. Era bajja ne bangamba Jennifer bannamwana okoze nnyo soko sabayo milioni 2. Nze siri ku Museveni simunoonya na munoonya yanoonya. Nze muzeeyi yanoonya. Lwaki munoonya nga nina ssente? Nze I have my money. I'm a businesswoman, I have my money. Kosa sente zange. Kubanga muzeeyi tanaba kuta budget mwena mukimanyi. Bamala muwandiika okuta budget. Ezo sente zange nakosa milioni 97 kubanga nzibala. Nzijja wasikola. Nali sikola. Nali baddeko mwavu. Nze sibesingira mu kuimba professional, kuimba business. Chovola abayimbi baguddemu emba. Okuimba business, professional. Sabo nasangibwawo nga nkola, mana okuimba tekunnabeerawo. Abayimbi bali mukonda full figure. Abayimbi balondeza tebinkwatako. Nembo muntu ngwango nyati. Ndi muwabuzi wa president nga ngena bayimbi ani yasoma. Okuimba professional. Mubayimbi ani yasoma ngana kyagwanya bibuzo bamukola bikolere. Baba balonde. Muyimbi kyalina degree yage wagenda okulonda. Yo wali akawero ke batadde wakoleza sikule mesoko. Ebintu waliwo era abirimu. Njagala nkubule bino ebintu byenfuna. Bannayuganda muli muntu adde ku mugongo gwe yeekolerere. Buli muntu akolere ensi nga yeerowoozaako. Yensonga ati bana byabufuzi abasinze mu byobufuzi. Babalimba. Weebuuze lwaki Kyagwanya amala kugaggawala okuyingira ebyobufuzi. Yamala kubeera munna byabufuzi okugaggawala ozimba ennyumba. Bagana bamaze kubeera bana byabufuzi okuzimba ennyumba. Ate na Mikiwani mwamulondako ddi akolawa? Muna byabufuzi? Nyumba wagirabya Mikiwani. Najebe naye muna byabufuzi. That is my question. Ebichi ekizimba muna byabufuzi. Njagala mpe bana byabufuzi basatu abali mu kibuga Kampala nga balina mu kizimbe nga bana byabufuzi. Listen to me. Gwe mpe bana byabufuzi batano abali e Kampala. Tulamu baddoke Lubega bakirumira simanyi amu bani mpayo muna byabufuzi gwa nti era so kwagache kizimbe kike. Nabukera nte yakedi nabukera amala kwesimbawo. Sereko Muhammad. Aina kizimbe kirirudawa. Kiriyo wa Sapolo. Sagalo limbe gwanga. Njogera ku bizimbe biri mu kibuga kakati sagalo limbe gwanga Sente ko Muhammad mbaka asemba yofuna sente ntono afuna milioni 16 na hata spendinga milioni 2 mwezi. Olwensonga asibulula abasiraamu yalabirira abalema yakola ki Muhammad Nsereko ngenda mulonda nkiddamu ngenda konda Muhammad Nsereko owa enale mwasi wa enale ngenda konda busobozi ngenda konda Muhammad Nsereko sikirumamu Muhammad Nsereko ye mubaka asemba yofuna sente ntono mu Kampala Central kubanga sente bazigabira mu distance ye mubaka asinga okusasanya n'okwagala abantu n'okulabirira abantu n'okulumirirwa abantu kaka sagalo limbe gwanga nti bana babufuzi balina sente zibagaba e Kampala bana babufuzi balina sente zibatadde mu Kampala buli munna Uganda kyusa mindset yo balekerawo okubalimba omuzungu ganti emancipate yourself from a mental slavery wasumule ko kwajja mu buddu bwenda woza wasumule wenunule weka okwajja mu buddu obwenda woza abantu bangi balimbide mu byobufuzi nga balaga nti ebyobufuzi kekazanya kalina sente my brother mu kibuga w'ekizimbe kya Museveni bagamba bibi ebisinga biliwa leka kwerimba minita kyalina ekizimbe e Kampala leka kulimba munna Uganda ali ku Uncut andaba oba ali ku TV andaba kino kikukakateko kwekoleranga gwe munna Uganda wansonga sigwe wesimbyewo ole yesimbyera gwe bagenda okulonda ne wana bala agenda kusoka kwita first family yeso sigwe waleko Kyagwanyi nga ayita omuntu ku musala gusoka nti nno sayiningira ku wano atwala anti agusayininga nga yene mukazi we waleko omuntu yena ina gwama nti munango musala gwafumye kankuweyo si Kyagwanyi kandagayo omuntu mbaka parliament yenna agamba nti sente zafumye jangu nkuwe boba kitegeze byobufuzi kazannyo just like a game eriawo erimba libala na Uganda akantu ko bufuusa kyunga bana abana bembalala bobala woza nti bajja kula ebipande bana ya platform babamanyi mubana bayimbi abo baferi yasina bayimbi olwensonga muyimbi bera bamanyi ntono yefuru figa ekyo kunjaga kutegeza abantu bembalala mbaliyo nga Museveni anonda era ali abamanyi nnyo n'olimi baluwulira lwaki yalonda nze n'abamasuuti abali mwaliyo abasoma senior 6 abalina zidiguli mwaliyo lwaki Museveni alonda nze wa pittu kitegeeza nti ndi wankizo nnyo nabagamba nti endowooza nsonga yankizo nnyo mu lugendo lw'okuwangula oba okulemererwa abantu abasinga balowooza tebafumiitiriza fumiitira lwaki Museveni yannonda fumiitira lwaki Museveni awangudde Kampala yonna bavubuka mbulwa bavuka n'obwaki lwaki ngate nga nakajja lwaki fumiitira lwaki n'ebipande mu Kampala n'ensi yonna nze muntu gogenda okujja kamazima n'obwenkanya sigenda kukulimba ddani lwakuba nti abantu abala balimba abantu noba weesimbewo nja kukubuulira amazima nti munnange tewandize mu byabufuzi oli muvubuka genda okola emirungi gy'obadde okola ogenda fera ebintu bingi olw'ensonga essaawa zo kati nakoze ebitabo bino kati negudde full season era ogenda gamba nti sente y'omuwi w'omusolo newendi akagati kange nti sente y'omuwi w'omusolo emmotoka mbadde nazo mbadde ne fuso 8 mbadde nina takisi 7 mbadde nabyo emabega emyaka 5 ninazimba zikayina emunyonyo myaka 600 mabega naye ogenda gamba nti sente z'omuwi wa musolo kwegamba abantu bakumalako emembe naawe ayogera nti sente y'omuwi wa musolo towa musolo
Guke nsoka webuza wo musolo gwa mmeka. Oyina tini namba dadalo jina. Nze nompa musolo. Gwe na tini namba. Gwa yogera nti sende afa yomi wo musolo. Sende yomi wo musolo. Ne wono sanga kupiza boni ngande pizza yango jaga bananga ali sende za fezo wo musolo. Tawe mala ko mirembe gendo okole mirimu jo. Muyingire sako za government zitaddewo kuyamba bavubuka mukole business zammwe mufune sente mubere mu mirembe jamwe ngaze mbadde nerundire enkoko zange na muvuma kalimbwe nengo omwezi account yange ekyuka mbadde nunde mbizi zange muvuma mabizi nga account yange omwezi ekyuka gosoka webuza account yo wabanga ndi kusalira mu musolo figa ya account yo mu mwezi ekyuka yeyongera ko bekendera full figa muveeko mulabe duka nze ndi problem first of all nze kenyi ndi problem kata kwa muni mugwembala ababadde bagala kufuna platform nansu yantate bakoledde nze waliwo omuntu akole kinnamunzika nga akuyambe buyambi nze kyate kyankoledde nnyo kuba bakama bange bonna bankubidde bani bonna bankubidde ne banyongera credit ne banyongera buli kimu gamba bannange mbala wabadde wafunga teri kantu nakamu ate nga baba abadde tulabanga kyabalidde kakati mwana abaganda bange naye nze mbakwasa Katonda era nsaba Katonda balamulenga balina balamula ate Bible yesonyiwa era mbasonyiwa mu linnya lya Katonda ne mu linnya lya Allah